Mwebale kubeera ku Bukedde TV essaawa eno. Amanya ndi Philip Kagwa omuweereza wammwe eyasalawo okugula olutalo ku kigambo kiyitibwa buwuulu nga ndi wano okusoosootolera n'okutuusaako ensulubeeto n'ensuusuuti. Sigala ku Bukedde TV. Sagala musajja akubiriza amalakezi njagala nga bwenjire nzize bwabandeka yafaanana atya oyo mulungi emirira alimu empisa era omusajja aba alimu empisa obeera omulamu bwakyo nga tantawanya mu buli kimu abeerawo mu buli kimu kyendagala abeerawo wafumbirwako biki ebyaliwo yasooka kundaga nti nkuba nnyo mu buli kimu ambonyabonya nisitamufaako nnyo olwamala nenkola kino nembeerawo awo nga ndi waka kati nagenda owulira nga alina omukazi omulala nendyesonyiwa nembeera kkuulu nembeera nga musirikira kati nemulumba omuwala nembasanga bonna era yamuwasa musirika nenjija ewaka kati nagenda owulira nga bakyawagala omusajja najja kunnegayira nga omusonyiwa bwe yakola byonna muddire nemugamba nange sikyasobola olwokwakire wampa era bwekinemuleka naye atalina mubeezi ewendi naye saagala mwavu jagala mugagga ananyamba ndi muwala mulungi njira wena afunye omusajja saagala bavubuka ayala musajja wa myaka emeka oyo nga waana gwenjagala kubanga omuvubuka akulekawo nayenda natakuwalamu magezi nate naawe oli muwala osibisa oli awo gwosazewo mu mutima gwe yasazewo kyoyagala okugamba abasajja abakuliridde abo bamyaka 4 be batayenda alina naye ye tatera kulaga nnyo kibyawo ate bikyabavubuka
kamalala biki essimu bakubye mu kinaabiro agenze nayo yeekwesa omusanze mu buliri mwebase bamukubidde essimu ye nolwabeerawo akulaga nti akwagala si byaliko atambula naawe buli naye muvubuka ogenda naye ate mugenda kucakalamu okulya ku sente n'akulekaawo n'akulaga ng'afunayo awo omuwala nti ebyo siyagaleko. Kakati ate bw'ajja nga si mugagga naye ng'alina ebisaanyizo byonna by'oyagala? Saagala mwavu anambonabona aliwo omwavu akwata n'akubonyabonya n'akukuba n'akumalako emirembe n'okukoga yonna ne sikini gy'olina n'akasusu k'olina n'akabina k'olina konna ne kaggwako zakirwa musajja naye bw'ofuna kale nolwaba mwavu ng'ali awo naye nga takuba naye nga si mwavu nnyo ali awo kubanga nti emirembe egyange njagala musajja mugagga ateeka ewaka kubanga sirina mpisaani kuvuma bantu ndi awo bwente emirembe gyange saagala musajja ayomba saagala musajja gwe tuteesa ekintu naatawo nga tetuteesa wamu kintu buli kimu njagala musajja tunyumye buli kimu nafunye Adamu katizekawa nafunye Adamu katizekawa Adamu katizekawa Adamu katizekawa osonye omanye tindinubire sino sebo osinziddewa? Noonya omukazi nga wampisa omukazi nga anasobola okundabirira natabanga oli omulala yambuzaabuza amanye abakazi b'ennaku zino balimba ate benzi nnyo oluusi obeera awo n'ogenda esafaari engeri gyenzi musajja wa mirimu ngenda safaari nga bwobitegedde nawe byekisajja n'olwayo nga nnaku 3 ogenda tutuuka ewaka obuuza banneyiba mukazi wange yasuzeewo nga tesuzeewo naye kati noonya omukazi ananfaako anandabirira emyaka gyange egy'obukulu mbeere nga kugamba nange nina future ennungi nina famire omukyala n'omwana. Byali bitya? naye mu bantu abangi ennyo benasimamu omuntu omu ngaina ebisanzo byonna byenjagala omuntu wampisa omuntu wagonjebwa asomyeko ate era gyasoma era wakuba akyamira waabo naye nga era tukyeyongera mu maaso kumanyikana kubanga tera ngera bazadde tulabe ebyenyanjula biyimiridde bitya. Wasisinkana abakazi nga bameka? Abakazi bangi muganage bakasinkana bangi nnyo ddala ddala nosobola naye abakazi bangi nasinkana mulimu abava olusiya abava ebubende abavudde emasaka abavudde embalala avudde iganga oba simanyi nakumanya bifo bingi nnyo bangi nnyo nasinkana era banasinkana otwala omukisayuka waga omukazi wenjagala ewa omukazi nga yasomako ate nga asobola okukola ate nga asobola okumbulira ebigambo bizimba nange nemubulira ekyenzimba nemukamukwano njagala kino angambye ani nange njagala kino nga kugamba tukwatagana nga ffena tuli muntu omu. Abantu bameka abakubira amasimu? era omwana kyamunjagaza kiri kimutukka omuntu yalanga ekintu kyamagezi okwebuuza omusaayi ate nabwenabaliza kinaa bwebajja buzito obakomya obukozi nonoyo ndaba nga alina future maaso nebujja nga ayogera ebintu ebizimba nagamba nakumakirinaki kola mulungi biki biki naye nga mukinamwagako kyekimu ndwala ddiini ate atya katonda ekituuka kyekyamwagazaamu ogamba muwala wampisa manyi bagamba bagambye ayogera bulungi omuwala asomyeko ogamba era kirabika n'amaka gyava amaka gakusa maka mayiririzeko ate gaddiini gatya katonda. Naye kyakutwalira ekiseera kyenkana ky'okubeera nti ofunamu gw'oyagala? Kyatwala emyezi ntuuza si mingi nnyo mwezi nga 2 awo emyezi nga 2 kyatwala emyezi banjagala ntwale mu bazadde be tulabe ekyokukola
wakati ebyadda kiri nti noonya mukazi wakuwasa kubeera mu maka kunkuuma wakati enkuze naawo ndaba ndi musajja mukulu sikyadda buto. Buzibu ki bwe wasanga mu bakazi abajja abangi abo nga onoonya? Obuzibu bwasinga ddala okukusanga bwali butono nnyo. Abamu nga bali basala akwata ssimu bagamba tufuulimba netwagattula bulabi nakumeziddwa obubifu obusanidde otwagala kulabako waki olina gye nadabakula muno nabansirikidde airtime mitwalo 2-3 airtime nasirikidde kusirikagala kunyakulyanakulakudomozirya. Njagala omukazi abeere nange nga tulina okubeera ffena mu biseera byaffe eby'omu maaso nga tukwatagana wamu tulabe. Webasinkananga otya? Wabatambuliranga butambulizi wakolanga otya? Embeera yali etya? Kyenakolanga wenakumiza nga tolina mu motoka siina kakati linnya motoka jamusanga lwati noti era ninawo ka ofiisi awo ku looti era bajjanga ku ofiisi yange bansanganga ne munaawo kale ajaga kutambula kutambuzigange bamuleetera yatambudde buli kasitamu wayo naye gye sityaga kulya okulabi osanya omanye tindirubiresidwa mukama katonda gwe yakutondera labayo otulo tuji bwe yakwebasa najja mwalubiresidwa